Museveni nga bamwogerako nga bamuwaana nnyo nga ministry ye ekoze obulungi ennyo ebyenjigiriza. Babawadde obutabo mbw alina obutabo bwe yawandiika bagenda kutandika okubusoma nga bakulaga nti Janet waali bakitujje mu bwongo batulowoozese nti Janet waali bw'obiwulira ku top radio waliwo omusajja simanyi bamuyita Kamau simanyi Kamagu gurupu eyo bagenda kubeera nga babeera ku Janet Museveni nga bakulaga akoze nnyo minister wa education simanyi and sports simanyi achievement simanyi basoma obutabo simanyi bakole batya ne ba YouTube bagenda kubeera nnyo ku topic ezikwatagana ku Janet era nga bubaleeta wali yajja kuba bulungi kuba yakubye ku matu kubanga yalidde omunwe gw'ettooke n'agumalawo kubanga akatunda kakati luli bakulimba Janet taliiwo gwe mubiraba nga mumanya byebyo. Mugenda biraba mu ba YouTubers mugenda biraba mu ba TikTokers naye mostly radio ne TV z'abalokole zigenda bibeera mu nnyo nga bakulaga babeera ku Janet yekka. Okay, obudde bugenda bannaayo tyo kati leka mpite mu zino lukwakwayo security alerts nabadde nzireseeko eggulo ekiro nazisemu briefly. Waliwo ekitongole ekikola ku ekimonitaringa banking system nga kikola mu mabanka gonna bakiyita Deposit Protection Fund nga kimonitaringa esente n'akawunti z'abantu enteekayo ya ssente mu mabanka gonna kirimu nga ngeri ya insurance mbu bw'obanga esente zo nga zibbiddwa simanyi mbu oregistaringa simanyi biki mbu sente zo bwe ziba zibbiddwa simanyi basobola okukufandinga oba esilt oba ezitakka wansi wa bukadde 10 oba 10 bwe bityo. So ekitongole kino kyonna kijjuddemu bambega ba gavumenti ab'ebyensimbi ate nga Banyarwanda. Ekitongole kino kye bayita DPF Deposit Protection Fund DPF kimonitaringa abantu bonna abagagga mu ggwanga Uganda nga kimonitaringa enteekayo ya ssente n'enzijayo akawunti z'abantu abayitirivu ennyo era ku akawunti yo yeewava ebizibu abagagga bye mufuna eyo yeewava ebizibu ebijja bikulondoola by'olaba ng'ebiri nakyo. Bamonitaringa buli akawunti ya muntu tewaliyo muntu alina kyama mu banka wulira kye nkugamba teriyo muntu alina kyama mu banka ng'olina ssente bamanyi bw'oziteekayo bamanyi bw'ozijjayo bamanyi z'oyinako bamanyi z'okola ki kati ekwo kwe bava ne bakutandika okukuleetera ebizibu ojja beera ng'oli Kampala banyatule maama wo mu kyalo oba banyatule taata wo mu kyalo oba babooke oba ng'olina essomero bookye essomero lyo bakumanya nti gwasimuwire ate gwe nannyini essomero liri bookye essomero lyo mugiremu omwana bakukwatire eyo omulamuzi akusimba ejjiribwa balooya bakusimba ejjiribwa bakusabe essente nga bamonitaringa akawunti yo oziggyeko bakuleetera ebizibu omulamuzi akusimba ejjeeke webati jjukira balooya kampani zonna ezisinga ez'abalooya bazirinamu omukono zaabwe n'abalamuzi babayinamu omukono. Nakugamba abalamuzi Kalugire yabafuga mu ggwanga Uganda. Kalugire ye Ssaabalamuzi. Balooya bonna bagwa wansi we bamala kukwavuwaza okukuta bamala kukwavuwaza kati gwe olaba ng'ekizi ekiri nnomo oyinza okuba nga oli mu loogi oyina ssente zo ogenze mu loogi ogenze nani kirabo kisitu ne bakukwatira eyo oba omukazi ne bamuttira eyo ne bakukwata ne bakuleppusa paka nga akawunti yo ekalidde. So tewaliwo alina kyama mu banka tebakikulimba. Ekyo ekitongole kirimu Banyarwanda kimonitaringa Bannayuganda baleetera bizibu ne baddira amataka go ne bagateekako ebyapa n'obeera mu misango sanga egyo sente ziba nnyingi ze bakusaba omulamuzi ali abalooya bali agendodde oba oli mugendodde ne bakubbako emmotoka ogendodde ne bakutimulirira omwana gendodde byebyo byosanga nga abaana b'abantu
ne weebuuza omwana w'omugagga ono yafudde ki omwana bamutidde ku ssomero biba bitandikidde eyo bajja bagoberera byebyo nno nno ebiriyo Northern bypass bw'oba omanyi otambula ng'oyita ku Northern bypass tambula ng'obudde bukyali bw'oba olina w'osobola okuyita nga si ku Northern bypass ng'obudde buzibye avoid Northern bypass aba M23 abeekwese mu Uganda nga badduka e Congo tebalina nnyo bali dormant tebali active wantu wonna babawadde okubeera ziganga mu ggwanga Uganda naddala ku Northern bypass obubbi bugenda kweyongera ku Northern bypass era baweereddwa ne pistol for survival in case nga mubadde mubakuŋŋaanirako balina ne pistol okusobola okwerwanako okusobola okufuna exit in case of any attack era abantu bano bagenda kukolakola ebintu ebyo bigenda kubeeramu nga ne mobu abantu be baagala okutta abali threat eri gavumenti ebibinja bino bigenda bikola ofenga gongodyo bwe yafudde nga bo be babbi naye ate nga bakusalako ne bakolawo ebintuntu ne bakutirimbula oba oli munnabyabufuzi oba oli munnabyamizannyo nga bwe nabagamba dudde nga mbagamba bagenda kutta bannabyamizannyo bagenda kutta abantu abali influence nga social media biki ebyo bwe bityo bagenda kubatirimbula nga bakozesa bino ebibinja bya M23 era babawadde n'obuyinza okubba for survival kubanga esente ezibabeezaawo problem kati balina okubba bagenda kubba ki amaduuka abavuga zi trade ezirimu ebintu commodities abavuga trade ez'engendo empanvu nga zirimu ebintu mugenda kulira trade ebuze oba trailer ezibula mugenda kulira trailer yatisse mwanya okuva mu industry ya kuchuma nsimanyi yabadde egenda wa trailer yonna abasajja bagiwambye bagibuzizza kase yenna yabuze mugenda kulira trailer yabaddemu emitayimbwa adiwe ya misumali simanyi biki byonna byabuze cement trailer namba bagiwambye yabuze mugenda biwulira babatadde babagambye bakole ekyo okufuna sente ezibabeezaawo then nokola kye bayise careless death okutta abantu mu bintu by'okusaagasaaga bwe bati nga bakuwerekerera bwe bati nga bakusanga nga bakuba nga bakutta mu mobu information eno mmaze okusala amagezi gonna okulaba nga ngiteeka ku gate wali wentera okuteeka ebintu by'omukulembeze naye kangiyiseewo ate ngibuulire eggwanga lyonna omwana Namagembe Shalom omwana Solomon Kampala omusimbi gugenda kuyingira USA guyinza n'okuba nga gwayingidde ogwaba assassin ne bakateero ab'ebitundu byeyo oba bazungu oba baddugavu oba abanyarwanda beeyo naye eso eweereddwa assignment okugoberera abaana abo basomerawa bwe baba nga basanyukako babeera mu bifo ki ebisanyukirwa target Solomon Kampala ne Shalom Namagembe era eyo secretariat ngisitudde bulungi nnyo nyinza n'okuba nga ngenza otuuka wano ng'emaze okutuuka gyeyina okugenda Solomon Kampala ne Shalom Namagembe bwe kuba kusanyuka basanyukira mu bitundu ki ebiseera byabwe eby'eddembe bawummulirawa Solomon practice agikolerawa ey'ebyemizannyo basomerawa so mwongere okwebereramu n'okunyweza security yammwe muzeeyi mmaze okumutegeeza ate tujja basabira naye nga bwe tubasabira ate mwebereremu omukyala bisirikirwa
omukyala bisirikirwa mukyala wa Kafeero afuuse target eri Balamu. Museveni ng'atuma Balamu. Mukyala bisirikirwa essaawa yonna asobola okuwambibwa, asobola okukwatibwa mu ssaga zonna ezirabika okuba eza Kafeero oba mbu yabuzaabuza ettaka wano kasita muwulira nti gundi efulumye DNA. Waliwo ebintu ebiyinza okulandalanda awo ne bigenda ne bakwata bisirikirwa either mu mateeka oba mu kumuwamba. Bayinza okukozesa ekiwayi ky'abaana ne babaako bye bamuwaabira. Banoonya ekyapa ky'ettaka lye bayita simanyi mu Bamasaaba, simanyi wa Bamasaaba, simanyi mu Basaaba. Ndowooza eyo gye baaziika Kafeero bayitawo oba Bamasaaba oba waati. Ettaka eryo balyagala naye ekyapa ekyo bisirikirwa yakiina. Mbu nze bwentyo bwempulira. So kakati bagenda kukola ekintu kyonna ekirabika ekiri credible nga bwolaba bwe bateekawo embeera ey'okubeera nti nno Kafeero aziikuddwa lwakuba gavumenti eyagala kujjawo kusala ggoye ku nkaayana nga tekyali kyo. Kati n'ebisirikirwa basobola omukwata bwe batyo, basobola omuwamba, naye enkomerero ya byonna assassination, kutta mukyala gwe bayita bisirikirwa. Era mukyala bisirikirwa distance yourself away from Balamu. Tokkiriza Balamu kintu kyonna kyakugamba oba okuyita oba okukola ki. Era namwe bannayuganda mukimanye bisirikirwa ekintu kyonna senga kimutuukako Balamu. Okwokya amasomero naye agali ebweru wa Buganda. Kuzeemu bakakasiza bagambye ekyo bakirizuuminze turizuumu kubanga kibadde kyayimirira. So kakati bakiteesezaako okugira okwokya amasomero most especially amasomero agali up country. So mwebereremu mukuuma amasomero gammwe. Rebel group in Soroti and neighboring districts. Museveni yabadde akoze ekibinja eyo naye ayina obuzibu bw'essente. Era ekibinja ekyo kye yatadde eyo ekyobuyeekera kyabadde ayagala kitandike embeera kye kireese ebintu bino wammanga mu bitundu byammwe. Okubbibwa kw'ebisolo n'emmere mu bitundu byeyo. Babba ensolo ne bazirya si za kutunda nga za kulya. Yabadde ataddeyo eyo Rebel group ye ezoganyaawo olw'ebigendererwa bye ebirala byalina bye tujja okuleeta mu maaso awo bwe tunaba tuwongedde okubigwamu, naye twagadde tusooke tubabuye kubanga jjo nekyogeddeko ne mukonfaminga nti ye waliyo embeera eyo. Jjo mwalabye baasi eyagudde, bagamba yagudde simanyi akisidenti gundi baasi neggwawo. Era abazadde mukuume nnyo amasomero, mukuume nnyo baasi z'abaana, abaana nga bagenda ku masomero. Abaana okugenda ku ssomero oba mu trip, simanyi mulina trip, simanyi trips, simanyi biki, mu making sure nti mukuuma bulungi abaana abo. Waliwo wano kyenjagala okubalagana ate nabadde sikitegese ekintomeredde wano.